Okay, akachumba TV mugamba mutya isimu boy MC Prince Ivo kansuwe no bitambulya ddala bulungi nnyo. Olwaleero tusinzidde Wandegeya omusajja asinga okufumba oba okusiika embuzi mu East Faiz Cafe Wandegeya otusinzidde ate tuba okubeera nga tutusako programu eno. Leero nsisinkanye omusajja ow'amaanyi ennyo Mawulure, nange kennyini gwe neegomba okukola ebimu ku byakoze mu Mawulure. Akoze ebintu bingi nnyo naye obudde buno tetumanyi lwaki yagavaamu, maybe anaatunnyonnyola, naye mutunulizi wa nsonga naddala ezigenda mu maaso mu art ne Uganda yonna nga bweri. So leero munneegatteko, sijja mwanjula linnya wabula ye kennyini abeeyanjulire. Kulamusiza muganda wange. Kulamusiza ssebo nange, mbalamusiza bannayuganda mwenna, nze Bate. Ssesanga Bate. Ni musajja Eddy Kenzo abanyonsa bakobe. Ndi muganda ataliimu kantu konna naye nga n'amawanga amalanga w'ekitiibwa mu nnono zaago. Okay. Atukwaniriza kansuubye nno bitambulira ddala bulungi nnyo. Alhamdulillah tugezaako. Abantu bakumiisinga mu kisaawe kya Mawulure. Nange mbamiisinga. Abamu beebuuza Ssesanga Bate yaddawa Mwendi era ali ku ki? Mwendi ssebo, Mwendi era bw'onnoonya onfuna. Mwendi ne Mawulure Mwendi weetaaga n'okola ebintu in your own way. So kati nze nkola in my own way. Nga bw'obyagala so singa ensi bw'ebyagala. Nedda anti ebiseera ebimu osobola obikola ng'ensi bw'ebyagala kubanga abantu bali ate be batuwa amaanyi. Era bangi babeera mu bubokisi bwange bankubira ku masimu ne twogerezeganya ne tubaako ebirowoozo bye tutuukako ne tubaako ne bye tukola ebyenjawulo. So abantu abo be batuwa amaanyi ate era be baganda baffe ate gye mikwano gyaffe. Tutambula nabo era betuwangaala nabo. Erinnya lyo weegattibwako ery'omukulembeze Ssesanga Bate omukulembeze. Abantu ne beebuuza kiki lwaki erinnya ly'obukulembeze lyajja mu kiseera kino? Honorable, anti engeri gy'okola ebintu omanyi obukulembeze okubeera oba olyoga nti ono honorable oba basooka kumpalya great. Ssesanga Bate the great. Kitegeeza nti okoze ekintu oyo akikuwadde kyabadde tasobola kukola. Kasita okola ekintu ekisukkulumyekokko kati buli muntu yalina engeri gy'akulabamu n'akuwa erinnya. Amawulire gano gamazemu bbanga ki? Nze nkoze amawulire emyaka mingi. Myaka mingi. Nayingira amawulire nga ndi 18 paka olwaleero. Kigeza wali okyali ku ssomero oba ng'okyasoma naye ng'olidde nali maze omwaka kuba nze natandikira ku certificate. Kati olwamaliriza certificate in journalism nenyingira field. Nenjiga embeera nenkola kati emyaka lwakuba twatwala mingi egy'obutasasulwa. Ebiseera ebyo amawulire gaali tegasasulwa nga ogakola kugeeguya. Gwageetaaga. Era oli agamba kasita nze nkuwadde platform bwakuyamba ennyo omwezi ne gwa ng'akuwayo emitwalo 2. But of course ne tubaawo kubanga twali tetuzze by mistake. Twali tuzze olwa passion. N'ebiruubirirwa bye twali twagala okutuukako mu bulamu. Omuntu ajja kwebuuza bizibu ki bye wasanga ogafunamu ng'oggyeko eky'obutasasulwa? Bingi. Omawulire bw'otewa respect tebagikuwa. Ekitegeera ate nga buli muntu yali badde waakiri afuna ka respect. Naye Mawulire tebagaba respect. Bw'olina ogyewa ne bw'okola ekifaanana kitya tebasiima mu Mawulire. Gwe weesiima nti kati kyenkoze leero gwe ne mukazi wo n'abaana bo bodde waka mukazi wo yagamba nti leero nno story gy'okoze ebadde nnungi oba leero program gy'okoze ebadde nnungi. Okitegeera
n'abantu abatono ababeera bakkiriza nti kyokola kyanjawulo okitegeera naye bw'ojja mawulire ng'onoonya kitiibwa tokifuna okusomoozebwa okulala ndowooza era kwa bulijjo tekugenda kuggwawo kati tewali nkwatagana wakati w'abakola amawulire ne betujjako amawulire sources enkwatagana ntono nti olwaleero omuntu mukwano gwe nkyaba mulabewo nti olwaleero kati nga wano ono Faizo twava ffenna mu kyalo naye nkya bw'akola omusango ate nze nina omuyeekera olwa profession yange era naye akimanyi nti profession yange enzikiriza omuyeekera oba omulabisa noze ennaku zino mukiyita so newesanga nti oluusi enkolagana ntini bw'ogiteekawo ennyo ekimu kifa. Wali okozeeko ku mboozi n'ogamba senga eno saagikoze ne wejjusa ogikola? Nedda, sirina gye nali nejjusiza kubanga emboozi zenkoze zonna mbadde ngoberera ethics, media ethics. Kitegeeza mbadde ngoberera profession yange kyeŋŋamba nasoma media law and ethics, nensoma radio and TV production, nensoma photojournalism, kati nensoma media communication, kati emboozi zenkola ebyo mbiwanye ekitiibwa. Kiki olaba mu b'amawulire ab'omulembe guno kye batagoberera? Nange ndi wa mulembe guno ssebo, naye ab'emirembe egyedda Babaale Francis baafa abalala baawummula ba John yakuze, naye nange ndi wa mulembe guno. Lwaki bakuliseezinga nnyo bannamawulire fayini ab'omulembe guno? Anti buli omu ayagala okolera ye, buli omu alowooza nti Kacumba alinze tajja kumpandiikako bubi. Ekitegedde buli omu ayagala obeere ku sayidi ye Uganda we yatuuka. Kati weesanga gw'otali ku sayidi ye akuyisaamu amaaso era akulaba ggwe omulwanyisa. Nti ne bw'otuula butuuzi n'ogamba nti nno gundi akoze ensobi naye nja mmuwabula, akubuuza lwaki wampa budde. Tebakkiriza defeat. So kati neweesanga nti yensonga lwaki olaba nti nno amawulire tuli kumbiranye nnyo ne gavumenti ya Muzeeyi Museveni. Museveni alowooza tulina kukolera ye, kitegeera ate ng'ojja kwesanga ne Besigye alowooza naye tulina kukolera ye, nga ne Bobi Wine alowooza tulina kukolera ye. Mugisha Muntu buli political head alowooza tulina kukola ki? Kolera ye. Gw'omu ku bannamawulire be baapaatiikako ti munnamawulire w'omuntu era ne bakuwa munnamawulire wa Bobi Wine. Lwaki kyali bwe kityo? Era nali munnamawulire wa Bobi Wine era ndi kubanga bw'oba okola amawulire mu professional journalism tulina kye tuyita beat. Nti nze beat yange ya education, kitegeeza nti yonebu simanya biki National Council, simanya biki education biki abantu yonna olina okuba nga olina sources zaayo. So kati nze bwe natuuka we nali nkolera banstaginga ku NUP kati nga kitegeeza nina okukola okulaba one nga nze omuntu nga mpafominga better. Ekyokubiri nze bwonkwasa ekintu nkitunda, nze ndi marketing. Tugambe Faizo Cafe n'agamba gwagenda okubeera munnamawulire w'ekifo kyange nino kitunda kimanyike eggwanga lyonna. Yensonga lwaki era olaba nti National Unity Platform nalina okugitunda ne Kyagulanyi kubanga ye yali product yange nga wendya ko bagala nti nga kitegeeza nti buli ekigwayo olina okuba nga okimanyi, nga kitegeeza nti NTV bweneekola emboozi nga gwe togirina oba olemereddwa, ekitegeera. So kati ekyo bayita beat, nti bwe mbeera mu parliament emboozi ya parliament nempitako awo wabeera obunafu bwange. But I think I performed well. Era ne batuuka n'okupaatiikako buli muntu yenna ng'agamba Ssesanga munnamawulire wa feedback ze nafuna nakati ze nfuna I performed better than the expectations. Okay,
awo wennyini sinsi oli munnamawulire we ensonga lwaki twakunoonyezaako ye story etambula Kyagulanyi speech yakola ku mugenzi mu kuziika omugenzi Katolubwama eyaleka abantu bangi nnyo naddala mu art industry nga bakubagana empawa n'abalala ne ba respondinga abantu ne bavaayo ne babavuma ne bakola ki gwe nga munnamawulire we osobola okubeera ng'olina ekyenjawulo ky'omanyi ku Bobi Wine nti ne bw'ayogera ekintu bwe kiti abantu abamu bayinza otegeera bwe kiti naye ng'abadde ategeeza bwe kiti sooka otangaaza abantu ku speech eyo naki kye yali ategeeza ne Eddy Kenzo bwe yavuddeyo okurespondinga abantu ne bamwataakinga babadde batuufu omumwataakinga oba Eddy Kenzo yabadde omutuufu ekisooka nabbi taganja gye bamuzaala simanyi oba ekyo okimanyi kituufu ekyokubiri Yesu bwe yabuuliranga enjiri ng'atambula bangi baalowoozanga mufere okitegeera naye ebintu byamala genda nga bituukawo bye yalagulanga oba bye yayogeranga ebimu byamalanga genda nga bituukawo musajja yayogera yali mutuufu ebiseera ebisinga wegenderezanga nnyo omuntu ayogerera mu ngero aba muzibu omuntu ayogeranga direct aba mwangu wa kuyiga kati Kyagulanyi ayogerera mu ngero ne kwolwo yali direct okitegedde kakati lwakuba mu nsi eno okutegeera tebakukaka nze siyinza kukuba miggo lwaki tewategedde kubanga ne bwe twalinga tusoma nga mu kilasi mubeeramu abaana 7 era ne mufuna ow'ensanvu okitegedde ng'ate wabawo n'abasibagana ekifo ne bakibuuka waffe twasomeranga aggregates simanyi aggregates nga bijja ku P7 na senior 4 naye nga bakuwa max nti tuba tusoma subject 4 ku report bateekako nti ofunye max 3-4 ku 4 okitegeera n'omanya nti waperforminze buki bulungi naye era nga wabaawo abaasibidde ku max ne bafuna 2-2 kati nga babeera baakuna bonna baba baakuna ne babuuka ow'okutaano ne bawa ow'omukaaga okitegeera naye n'ow'ensanvu yakola ki yasoma yabangawo mu kirasi ate bebasinganga okuba attentive okitegedde nze bwe nasomeranga tulina omwana gwe twamukazaako Kisanja mu secondary ng'alivayizinga ebitabo ebyo biology, agriculture, chemistry, physics byonna omusanga ku mmeeza ng'akola nga byonna abyazeewo what is photosynthesis najja newayo n'asomako ku science najja newayo n'asomako ku geography so bwe bityo kati abantu abo baakula tuli nabo era be bantu abatutawaanya ate ensobi eriwo nti tuddidde obudde bwe twali badde seeking advices ne tuzifuula criticisms and attacks nti nze bwe nzija negamba nti nno kino kikyamu olowooza sikwagala era olowooza nkuvuma ebampalana era olowooza bantumye naye ng'ate Katonda agenza ayamba ensi nti mu nsi mulimuko ku bantu nga weesanga endowooza yo y'endowooza y'omuntu omulala era bw'ogiwaayo linagamba ebyange wabyogedde oyogedde bulungi oyogedde bulungi kati kitegeeza nti olina endowooza y'abaki y'abantu abalala kati tutematema obudde mu kifo ky'abantu 4 kye baalize ne boogera naawe gwe n'oyogera omuntu atya omu naye abayimbi balina problem essaawa eno balowooza nti nno ye best product we have in Uganda isoko kaddemu awo bulungi nnyo abayimbi balowooza nti music is the best export oba best product
we have in Uganda today. Lwaki balowooza bye batyo? Anti boy balowooza. They are fighting for space. Oba basuuliddwa bbali. Ani abasudde? Ebivulu tetugendayo. Okitegeera? Nze bwe mmazize mu kivulu kyate n'ogamba nti nkusudde. Ndowooza wabaawo ekitali kituufu. Naye tubawagidde. Gavumenti eyinza obeera ng'ebasudde ebbali because olaba ab'omupiira gavumenti erina engeri gye bayambamukko. Ki? Ebayamba ki ab'omupiira? Nze nkuleetere ba ex-internationals abaazanya ku ttiimu y'eggwanga nga banaku talina nakyalya bw'oyagala nkutwaleyo gye bali. Then federation yaabwe ekola mulimu ki? Eyaki? Eya sports kuba gavumenti eteekamu ssente. Anti eteekamu ssente naye mu Uganda buli muntu gw'okolera ani? Obudde buno neekolera. Kyo kiri mu Uganda. Ne Museveni yeekolerera. Buli omu yeekolera nga ye. Buli omu yeekolerera nga ye. Okitegedde? Manyi nze nina ebintu bye ntunira ne mbiraba mu ngeri yange, nagenze ntunira mu ngeri yange. Era sijja nnyo. Okitegeera? Kituufu. Naye bwe nzijja nsooka n'ensengeka ne nzijja. Ensonga ki tonnandaba nnyo? Kituufu. Naye abayimbi ekisooka manyi nina submission zengenze nga ngoberera. Okimanyi nti abayimbi baasubwa nnyo obukulembeze bwa King Saha? Baasubwa nnyo? Iyi batya? Yes. Singa King Saha bamulondanga president wa UMA. Singa waliwo ekikolebwa. Kati kye nagambidde nti they are just fighting for space. Nti UMA weeri. Kyali tekirina we kikuula Kenzo linnyo oba Bebe Cool oba Shiba oba omulala yenna okukwata Sindi King Saha ne batuula wali ku mmeeza. UMA eno tugiwadde tutya embavu. Federation kyeki mu Luganda? Okufederatinga. Nti waliwo ebigambo ebimu nga byawukana mu njogera naye nga bitegeeza ki? Kimu. Okitegedde? Nti bw'ojja n'ogamba nti kalino federation abayimbi mwe beegattira ate association era kyekimu. Okitegedde? Nti n'olaba nga just kakyukamu katini muzungu yatugiramu katini bw'ati. Okitegeera? N'atuleka ne tutangaala. Kati bwe tuba nga federation mwe beegattira ate association. Okitegeera? Kati UMA yalina okuweebwa amaanyi. Bano bazze ne issue egi ate tebajja giggusa. Wooli wendi. Bakenzo tebagenda kugusa kintu kyabwe. Lwaki? Copyright. Copyright. Wano mu Uganda wano. Ojja kunkubira essimu. Ng'omu kuba ebyokuyimba abivuddemu nga takigusizza, omulala ng'afudde nga takigusizza. Lwaki tebasobola kiggusa? Gavumenti eyinza bbawa copyright. Ate kisoboka. Omanyi ebintu ebimu Museveni yabigaba personally. Kati Museveni waga nti muteekewo copyright oba ssale ejja kujja. Naye ejja kuba mukubya byayi. Ejja kuba kiguumaaza. Lwaki ng'ate obudde buno be bagifunamu? Gavumenti yegifunamu. Kigivaako buzibu gy'okugibawa n'abayimbi ne bafunamu. Kati njagala okuba akafaananyi olowooze nga bwe ndowooza. Olwaleero copyright abantu abasinga okukozesa ennyimba baala, kampuni z'amasimu, abalanga promotions bano ba companies ennene bayisa ekizindaalo nga bagenda balanga n'ebimotoka oba media houses. Kituufu. Ebyo ebintu byonna byenjogedde byabwe abali mu gavumenti. Kituufu. Okitegedde? Kaakati oli bw'abanga ye yaleeta wano MTN ng'alinamu shares nga bw'obamanyi we sijja bakugamba. Ate nga yatuula wali eri okulaba oba copyright bagibawa oba tebagibawa. Gwoddire ssente zakuŋŋanya mu kola tune mbwazikuwe akuweeko percentage. Nyoko ya muzaala oba kitaawo.
awo kitegeeza nti nno sente bali sente bakyazaagala ozikuŋŋaanya awo gavumenti eba erumiddwa omuntu waayo wano bw'abanga omuntu asobola okulya sente z'ekyuma ekigenda mu ddwaliro n'atafunamu nkeka bw'abanga omuntu asobola okulya sente z'oluguudo nga tafunyeemu nkeka omuntu n'alya sente z'eddwaliro gw'omuyimbi gwani obudde buno Kenzo omuwa magezi kikya kuba kati ye president wa federation agezeeko agezeeko atawaanira bwereere agezeeko naye nze nkiraba nga waliwo kama ennume basudde yafa alwanirira bayimbi abo singa nze wano naawe twogera negamba nti Uganda yeggwanga erisinga okubeera eddungi okubeeramu gwe n'okiwakanya n'osimba nakakongo eyo nsonga eba efuuse politiko be bantu ababiri abatakwataganye abatakkiriziganyizza ku nsonga emu abantu kasita babeera babiri oba ne basukka mu babiri ne bifuuka ebiwayi by'abantu that is politics abayimbi tebali mu politics okusinza ku kyenkunnyonnyodde aba politics gwe balimu ati oli bwagamba nti nno mubeere mu politics wammwe waya ziba zigatta waliwo oluyimba lwa Bobi Wine lwe yagamba nti abantu abamu beetaaga okuddayo mu ssomero for 16 years ne basoma abantu abamu beetaaga okuddayo for 16 years ne baba obwongo ne baddamu ne babunaazaako ne batuuka ku level waakiri abantu kati kwe batambulira abantu kati batambulira ku level ndala si eri ey'abakisanja gye nagambye kati bakisanja abajja eno omulembe guno ogwa .com omulembe omutebi omulembe omwagulanyi tebajja bitegeera kati abantu abamu baabuuka baavaayo ne bajja ne bagwa eno whereby it's a very big problem era bajja tutawaanya nnyo mu gavumenti eddako tujja kubeera nabo weesaye ng'oli bamuwano bwa minisita naye nga tabitegeera atalowooza alinga Matiya Kasaija so Kenzo bwagamba nno singa bamusumbuwa nnyo bajja yingira ebyobufuzi direct olwedda ali mbyabufuzi ayagala agenda ku bwemupi alabika agende okitegedde oba ayagala kwesimba kuba president era yesimbeeyo agambye obudde buno Bobi Wine ali wansi we muki mu bukulembeze era ayinawulira kikye wabula si Bobi Wine kuleeta mateeka anti wegambye nti kati Kenzo kisanja kisanja gwe nkunyumirizaawo kati Kenzo alabika y'omu azannya politics gwatamanyi omanye ebiseera ebimu era nze kino ekintu nzize nkinenyeza mwami Museveni mwami Museveni atugaa nti Amini yali mubi nnyo naye Amini yasima omusingi ate Museveni kwafugira okitegedde nze bwe nsimba omuti ne guloka gwe nojja n'otuula ku ttabi n'ogamba nti nze nali mubi eyasimba omuti okitegedde kati Bobi Wine be baatema omusingi gwa music industry naddala sayidi eno bakenzo gye bayimbira okitegedde kati bw'ogamba nti omuntu eyateekawo omusingi gw'ennyumba yali mubi nnyo okusinga gwakomerera oba weetaaga kuddayo mu ssomero for 16 years ki ekirina okukolebwa obudde buno nalabyeyo federation endala eya Dr. T si Travis Kazibu kati ziri ezi ate ya Dr. T yasooka eyaba Kenzo okuregistaringa era bagambye Kenzo teriwo obutuufu kati bwe kigenda kubeera bwe kiti beekube bamale babiveeko kyenagambye kiri nti nno bagezeeko naye sikirabawo so tulaba obukulembeze bwa Kenzo nga bugenda kulemererwa ye Kenzo ani yamulonda bifo kumbuza obukulembeze bwa Kenzo ani yamulonda abayimbi Kenzo agamba abayimbi be babalonda nze mpulira abayimbi bagamba tebamulondanga ne Sophie Nantongo yali ku radio ennaku eziyise n'agamba Kenzo ani yamulonda akole ki people came a group of people bajja nga bali funded
naga akatifu alikujja kuyita eno era siba akalulwako mwalimu enguzi bosinkana abayimbi abamaganze zange nazifuna okitegedde so just bakiteekawo bafune mungalo agaye nti buli muntu asooka kwerowoozaako naate nga kyali badde kirungi bwe baali badde abayimbi baagala okukola ekintu ekitambula okgenda mu maaso ndowooza baali soose mu consultations nga temuli kusosola muntu yenna okitegeera ne basisinkana ba Afrigo ne basisinkana ba Dani Mugura ne basisinkana abo banazirwanako mu music ne basisinkana abantu nga ba Bobi Wine okitegeera ne basooka bakuŋŋaanya ebirowoozo kati gwe bona olinda Bobi Wine akuyita akuwa ebirowoozo bye bona olinda Dani Mugura akuyite akuwa ebirowoozo bye olw'okuba omusinga ssente tekikola nti abantu abamu ffe tuba tulina okutambula tugende gye bali si bo kujja gye tuli Kenzo kyalina okukola obudde buno basooke baddeyo ku drawing board balabe ebizze ebisuula ebibiina ebizze nga boolaba ebibiina ebizze okuva ku bukundi oba ze muyita groups nti tukoze Eagles nesaanawo okitegeera tukoze abakamanyi bandi okitegeera ebizze bizisaanyaawo byebisaanyaawo zino federation and association. One, greed of power. Omululu gw'obukulembeze mulaba kamiliyoni ayogera yalinze bamuwezize okitegeera akiveemu ate tajja kibeeramu nakyo yalinze ddiirwe kutuke bamuwe omutemu wagwe yagenda addeyo mu America oba akuba endongoye kubanga ebyo abirabye tebiina gye bigenda kyekisirisiza abasajja nga babebekulu no kati bebekulu yamanyi wewa finance yalinze ne babayita kusayininga okitegeera kubanga groups zize zikolebwa kufunamu ki sente si ate Kenzo yagambye tebali bo ku sente bali kutereza mulimu gwabwe ali kuki tera si ba beggars ali kuki no ekyo kisoboka okuba naye ali kuki association eri kuki kutereza industry etya kufuna copyright wogifuna mbadde nti copyright era onoonya sente aba yeekubye endobo era ekireesa copyright nti omuyimbi afune mu buyiiya bwe era afune sente okitegeera naye era balina okyegendereza kubanga abayimbi abamu tebaagala copyright mulimu abayimbi abatajagala ate lwaki kati kambuuze singa copyright law yabaddewo Alien Skin yabadde akola ekivvulu kwaffe twakiranze ku social media okitegeera abaana ne bakola TikTok ne bakola bu challenge ne bitambula kati singa wabaddewo etteeka erikugira nti omuntu yenna okukola challenge mu luyimba lwa Alien Skin asooka muwa sente ekivvulu yali kikoze yali kipushinze to that extent okitegeera ensi kati weegenze ensi weegenze omuyimbi yalina okuba soba kubanga ate abayimbi abamu basasula abantu ba influencers ontambuliza akayimba kange okitegeera kati nze bw'anaaba nga Alien Skin yeewandiisa mu association wa federation nze nenzija nenkola challenge mu kayimba ke nga federation enkwata wamusasudde okitegeera olina okuba ne papers signed papers ntya yanzikiriza okitegeera baba teyakukkiriza nga bakubalira nti kati sasula sente bweziti ekitegeeza ejja kunafuya nnyo senga bagiteekawo copyright abayimbi abajja kiba kizibu nnyo yitamu struggle ejja kweyongera okuyitawo nga ddala ku bayimbi abajja ejja kweyongera kuba kiba kitegeeza ate n'ekirala baali badde babaako engeri endala gye bagikwatamu etali eno radio za Uganda like kati Capital kuba ennyimba 10 nga temuli lwa Munnayuganda ekola loss temugiwuliriza tegiwuliriza okitegeera waliwo radios nga kati Capital kuba oluyimba lwa Munnayuganda ebe muyambye
Kwa nayo kenyini kasitobera ku capital owuliriza abashagi owuliriza basimanya Sean Paul owuliriza basimanya base sendiliyoni biki n'owuliramu akavinka okitegeera n'ebintu osooka gye weekano ga bailando naye ayiseewaawo okitegeera so kati ye beewadde vinka platform ate abayimbi abamu basasula ne radio zikube emusic kampisizeewo ku ssaawa 5 nja kubaako so kyetegerezebwa nnyo kye nagaye nti baddeyo ku drawing board obutakola nsobi obote yakola etteeka eryamutwaza entyagi okitegeera kati muleme kukola amateeka ng'ate gagenda kukola ki agenda basiba weesaye ng'onoonya ne influencer nga tolina gy'omujja kuba onoonya ssente ate nga wano obadde olanga ebintu bye biki n'okola biki n'ogenda erugogo n'ojjuza abayimbi abavaayo okwatakinga speech ya Bobi Wine mwali White Benda Tonic C nina Facebook enalabye oli yadde akola akajjooko oba muyimbi kigo yagembu yakoma okukola yiiti obanga Kafeero ali kuki yage Kafeero aliwa Kafeero akyali muvubuka something of that kind so abayimbi balina buli muntu alina kwerwanirira buli muntu yerwaneko nga ennyimba zo genda oziwandiisa oziteeko copyright ng'omuyimbi baleme kulinda gavumenti kubanga waliwo omuyimbi nga ddala agenda kuteeka copyright ku nnyimba ze yegalire ddala ng'abantu oziwuza badde bamuyamba omala emyaka emeka nga towedde oluyimba lwa Tonics ku radio mulungi ayimba bulungi naye omala emyaka emeka nga towedde oluyimba lwa Tonics ku radio wano eziri wano kubanga music atandikira wano okitegedde era nabo yensonga lwaki mu association yazze mu ya wano ate nga yali badde akuma abayimbi mu western gye bali abalungi bangi okitegeera ne zijja ne ba umbrella nti mulimu aba western mulimu aba west nile mulimu aba jinja okitegeera kati abo we baalize ne bakola ekintu kimu buli omu n'aleeta ebirowoozo bye okuva madiokoro okuva luddawa abayimbi abaliyo ne bagatta bwe baaligasse ne batwalira balooya oba abantu abamanyi copyright law ne bayitamu ne bamanya nti wanosobola kutereezaamu kikigwa ekirowoozo w'emasika kye walese kyabadde kirungi nga basoose ne bakola subregions ezo musically bwe baliyambiddwa etteeka lya copyright okubeera nti nno Hillary Kiyaga bamuwa ne space agende anoonyerezeeko kitegeeza nti nno bwe liba lyakuyita ligenda yita mu parliament ne Eddy Kenzo ag'abannabyabufuzi bave mu bintu byabwe tekiibakose ne babeera negative n'etteeka eryo ne bagana na ddiita bwe liba lyakuyisibwa mu parliament ebintu bino tubiteeke ku ngalo tubiyige oluusi tujja nga twagala kusomesa in life everything is political in life everything is political eddiini zaafuuka political ekituufu okitegedde kubanga mu ddiini mwennyini osanga bakkiririza mu nabbi Muhammad ng'ate beekuba that is politics naye nga bonna baali badde bakkiriza nti tulina atugatta ye nabbi Muhammad tulina atugatta ye Yesu Kristo okitegeera naye lwe basangayo nga bakola ki ab'ekibuli byabulya titubitegeera kati nasigayo naye bengagamba waliwo abantu abagenda ku mikolo naye nga boogera aya ezitaliyo naye nga aya agisoma muki mu Qur'ani n'oli gyasoma okitegedde that is politics kati abantu balina okumanya ekyo nti mu Africa omuzungu yatuwa ebyobufuzi ye n'atwala economics mwefuge mwekube feno tufunemu mwekube kubeera gye binaggwera ng'ogenza eri bo basudde kyeyima nti omuzungu bwakuwa emundu gw'ogenda okukuba amuwa 6 bwakuwadde egi bwagira n'odduka noddayo musajja w'amaanyi mpe emundu enki endala n'olinga akasajja kayingizayo oba kazijjeewa kola ki nyongera ekyo mu Africa ye kyayagala okitegeera kaakati tulina okurespectinga buli muntu bwe tuba twagala bwe tuba tulina ekiruubirirwa ekyawamu
bw'obanga omanyi nti etteeka eryo lirina kuyita mu parliament, you respect that parliament. Abantu abali mu parliament abamu balondebwa abantu nga Kenzo tabafunako ku kivulu oba omuyimbi yenna. Wali omuyimbi yali afunye abantu emitwalo 7 wano, bw'ofuna omutwalo gwe bakuteeka mu byafaayo. Okitegedde? Kati abantu nga Segirinya, abantu emitwalo 2-3, okitegedde? Ababaka ba parliament abamu balondebwa abantu emitwalo 10. Okitegedde? Omubaka wa Wakiso emitwalo 3, 21. Okitegedde? Be bantu gwe boddira bojolonga. Okitegeera? So parliament tugiwe ekitiibwa ku kyonna kyesobola okukola, kubanga era etteeka eryo singa lyayita naye olw'okuba nti nno gavumenti yasalawo n'eryeddiza Mwami Museveni, kiri kye nagenda tasobola ddibawa. Neyanziza okubeerako naawe olwaleero, naye nga tumaliriza waliwo akatale kakisobola kubuusa maaso kenjagala oyogereko, naye biba bigambo bibiri nnyo ku speech ya Mwami Bujingo. Jo yabadde mu service n'agamba beewuunyiza Bobi Wine omukulembeze w'omulambo okuwaayo akakadde abataawaddeyo. Bakitasuka ku attackinga abataawaddeyo. Waliwo abataawadde anti ono mukulembeze wa Nuupu wuliriza Bobi Wine NRM Namyalo yawaayo akakadde aka Kyaddondo. NRM sente Namyalo ze yawaayo akulira muzeeyi tova ku mail akakadde aka. Respect ematalinga. Kale n'ebigambo ebyo mwebale nnyo, mwebale ddala omukulu Ssesanga Bate bw'ati bw'abadde, naye nja mubongera mu maaso awo ku nsonga endala esambula mu maaso mu ggwanga, tujja beera tuzigaayagaayamukko mweyongera okutegeka. Neyanza so nange neyanziza.